webale kuzimba nyumba. Mwana bye just kugezaako aye n'ekyokubiri omuntu eno inobeera ne woosula era bangi yesi banneebaza bale kuzimba biki naye okuzimba kyali badde part of life ti buli omwana inobeera ne waasula ate nga waakabi kitegeera naye nze ate nakakasiza mbu nkozi nga ne business gye nkoze eri awo wekifo nga kiri awo nga nyingiza kasente naye kati nkyasitwagolinga na bulamu era banneebaza respect kyakabi kale kino ne wano ndi mutulo tuno tuba tulomba sina business eri wali etudde ng'ennyingiriza buli kaseera ate nga kikyoto kyenjagala nze brother nina ekiroto ky'okulunda enkoko n'ekyoto ky'okukola faamu yange nga nnunda enkoko z'amagi kitegeera nga nnunda enkoko z'amagi nina n'abakozi awo ng'enkoko tuzirunda kikyoto kye nina mu bulamu bwange kulunda nkoko kubeera na mulimu gwa faamu na faamu yange eri awo eriko ente eriko embuzi eriko enkoko n'okusingira ddala ng'eriko enkoko kuba kye kiroto kyange mwana mwena abayuuti tukulembeze nnyo okukola n'okunoonya n'okwagala ensi yaffe kuba mwana eno Uganda ye yaffe bulaza gwe neeba naakufuulinga ne bakulaga mbu oli mudongo naye ng'okyali mu Uganda eno oba okyali waka newenkira ku makya ne ngukola batwala butwazi wali waffe Busunju wali bazaala taata tulina ekizja iva eno n'eri jjajja nga bali muyita Sekammanje awo nga bagagga abali omwo mu Busunju basajja bali abaamalayo so bazaalirwa Amata Kiboga embakedde ku makya ngukoze banteeka awo wano we waka sinaayo walala era mwana tulina okwagala ensi yaffe eno Uganda kiva mwana buli kintu tulina kikolera wano ate tulina kirabira wano tulyoke tweyongere naye omuneewo tutabirabire wano basajja batwemu space naffe tweyagalemu mwana wano tuli waka sigenda keera ku makya nenfuuka muki nenfuuka mu Litiriya sigenda keera ku makya nenfuuka mu America sigenda keera ku ndi mwana muna Uganda omusaayi gwange bagwazaalibwa gwayikira wano nga banzaala so tulina okwagala ensi yaffe mwana